الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الذي اشتراه من مصر لامرأته أكرمي مثواه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الأرض ولنعلمه من تأويل الأحاديث والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مثواي إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وقدت قميصه من دبره وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تلي من سورة يوسف سورة يكون من نبري من القرآن يتكفو tutandika ruku ya kusatu aya 22 twarabye Yusufu awo abamulonda bagenda bamwetundiramu omuwendo mpawe gwaga ne begendera kakati وقال الذي اشتراه من مصر oyo omumisiri yamugula limraatihi yagamba mukyala we akrimi mathwahu omwana ono tumuyisanga baddu ba bulijjo muwe ekitiibwa muffe abeere nga ffe ng'omwana wa waka muwe ekitiibwa asa an yanfa'ana andabikira nti kyaddaaki mu maaso eyo ajja kubeera wa mugaso gye tuli aw natakhzahu walada oba okumutwalira ddala ng'omwana owaffe ddala kuba momboze taliiko mirandira avuddewo alazeewa kyaddaaki ekiseera kijja kutuuka ne mwenyini alemena kubanga alina endowooza y'okubeera n'abazadde abalala abatali ffe tumufuula omwana waffe we adapt him as our own. wakadhalika makanna li yusufa fi l-ard bw'atyo Allah bw'agamba nti bwe yawa Yusufu obuwudamu mu nsi
momboze ali mu nsi zatamanyi takyajjukira wa we yava n'ababe tabamanyi kati afuuse la asla wala nasla talina mirandira talina lulyo gamba talina bakika talina bazadde bamanyi Allah namuwa obuwuda mu such a situation nabanga afunye abantu abaagala okumuyisa ng'omwana abamuyisa obulungi abaweewa ekitiibwa bwatyo Allah wateekateekera abaddu be walinuallimahu min ta'wili lahadith era nabwe kityo netumuyigiriza okunnyonnyola ensonga n'okuzitegeera nti abaana abatera okubeera mu bantu abakulu abaana nga bampisa nibaba nga bawuliriza abantu abakulu bye banyumya abantu abakulu bye boogera babeera n'amagezi n'obugunjufu n'obulabufu n'obutegeevu okusinga ebyana ebiddeeyo okudda mu kuwuugana abantu abakulu batudde bali kunyumya nsonga ezitegerekeka bo bali mu kwasama bwasamye eri mugendereranga abaana abo nti abaana abanyumirwa okujja okutuula awali abantu abakulu patiently nibabanga baweereza betawulira mu bantu abo abakulu abantu abalabufu abantu abagunjufu abaana abo bapiikinga information nnungi nnyo bayiga bingi bwe mukola ya bulijjo oyinza okukitwala nti omwana talina kyakwata naye ng'akwata nnyo n'okusinga abakulu ababa baliwo kati Allah yateekateekera Hazrat Yusuf alayhi salaam nti oli yamugula yali muntu wa kitiibwa muntu mukungu era ne kampuni eyajjanga waka yalinga y'abakungu kati bo abakungu ye Hazrat Yusuf mwe yeetawuliranga okugatta n'amagezi ag'enjawulo Allah ge yamuwanga mu ngeri y'enjawulo kubanga Hazrat Masihi Maudu alayhi salaam mu kitabo kye Zururatul Imam the need for imam oba obwetaavu wa imam awandiika nti imamati obukulembeze kiba kitone Allah kyateeka mu muntu gyagenda ng'akula nakyo kigenda kikula paka wekituuka ku ntikko nemulaba nga omuntu afuuse mukulembeze capable leader naye nga kiba kitone leadership kakati experience ne challenges oyo alina ekitone ekyobukulembeze zayitamu zimuyamba okusitula ekitone ekyo nekikula Hazrat Yusuf Allah subhanahu wa ta'ala wano ali kutunyonnyola engeri gyateekateekera Hazrat Yusuf alayhi wassalamu engeri y'okukulaakulanyamu ekitone kyekyo ekyobukulembeze wallahu ghalibu ala amrihi kuba ye Allah ye kyaba asazeewo ekyo lazima akituukiriza walakina akthara nnasi la ya'lamuuna naye abantu abasinga obungi tebakimanyi nti Allah gwaba asazeewo nti oyo wagenda kufuuka nsonga ensi nibwegezaako kumufutyanka etya era eventually amala n'avaayo lidha Allahu ghalibu ala amrihi lw'ensonga eyo ye Allah
yawanguzisa ensonga ye. aya 23 walamma balagha ashuddahu bwe yatuuka mukulu nga akakase nga muvubuka w'amaanyi atainahu hukman wa ilma twamuwa obukulembeze oba obulamuzi n'obumanyi. wakadhalika najizi lmuhsinin, era bwetyo wetugasa abakkiriza. yani nti omwana ono wali bwe yakulira bamuadaptinga ne bamutwalira ddala nga omwana waabwe, kakati mu kwolesa ebitone bye yabagasa kinene nnyo. hukuma wa ilma tugamba obukulembeze, obufuzi n'amagezi okumanaginga estate yaabo ba adapted parents, n'amanaginga bulungi mwana mukalabakalaba mutabanyi wa gundi. ate waliwo yali amanyi balaba bulabi gundi ayinayo omwana kavubuka katoka kuze muvubuka wa gundi musajja mugezi kati n'abagasa mu bingi nnyo. ngono yagamba asa an yanfaana, Allah kyogedde wano, yatuuka biseera nga akakase eri musajja mugezi mutetenkanya ate nga byakola abitegeera, nabanga agasiza abantu bebe yalimu. mumbeera efaana bwetyo, omuvubuka ali bize aweereza mukama we, aweereza adapted parents, kino kiri gundi genda okole kino kiremye wamma gwe gundi gendayo. nga woolaba wobeera waka n'omuntu n'omwana omukalabakalaba, omwana omugunjufu, omwana omugezi, omwana alina obusobozi, omwenyumirizaamu. mutabanyi wange ekyo kikuremye, nja kusindika mutabanyi wange akuyambe. kakati nti nja kusindikayo mutabanyi wange ajja kukuyamba. ate kino mutabanyi wange yakikola, wamma kola kino, wamma genda organizinga ekiri, genda oteeketeeke kiri, twagala kukola kino, wamma tukole tya, taata tukole wetu, genda okole bwoti. kwegamba embeera eyo gye yalimu mwana w'amaanyi, mwana mugezi, mwana wa kitiibwa, weewa n'ekitiibwa, famire efunye ekitiibwa olw'okuba balina omwana omugezi. laba ekizibu we kijja. aya 24 warawadatuhu allati huwa fi baitiha an nafsihi, omukyala mukanyinimu n'amwegwanyiza. kwegamba omwana akola emirimu gye ate amaaso g'omukyala nanyinimu muka nanyinimu go gatamutunuulira mu ngeri ndala. waghallakatil abwab, lumu omwana aba yeetawula, gundi ndeetera kino, ndeetera kiri, mukanyinimu naggalawo enzigi mu kisenge. waqalat hayta lak, n'agamba nti jangu, kyenkugamba okola tokimanyi, oyagala kusiriwala. mwana agamba banna, qala maadha llah innahu rabbi, nate kisoboka, saba katonda ankingirize, katonda wange ye mulezi wange, ahsana mathwaya, Allah yanteekateekedde embeera yange, ekitiibwa kino kyonna kyendimu Allah akiteekateekedde olw'okuba mbadde mwesigwa, mbadde muntu mulamu, mbadde mwetoowaze. innahu la yuflihu dhalimin, omuntu omujoozi omukuusa faana bw'atyo tayinza kubeera successful. ate nze nzire mukannanyinimu, ekyo tekisoboka. ekyo sikisobodde. walakad hammat bihi wa hamma biha,
aya 25 omukyala yali yamala dde okukola enteekateeka ze n'endowooza ze n'amalirira okwegwanyiza n'okuwaliriza Yusufu akkirize. Wahamma biha, kyokka ya Yusufu naye yasalirawo ddala okwewala. Ono amaliridde ku kikye n'ono amaliridde ku kikye, lawula an raa burhana rabbihi. Era ekyo teyandibadde mumalirivu bw'atyo singa yali talabye bubonero bwa Mukama Katonda obw'enjawulo. Obubonero bwa Mukama Katonda obw'enjawulo omuntu wayinza okulaba obuyinza okumunyweza n'aguma ne yeetegula obwononefu. Teri kirala okuggyako omukwano Katonda gwakulaze. Omuntu okubeera n'omukwano omunywevu ne Mukama Katonda, olaba muli nti okukola ensobi yonna oba okosa omukwano ogwo, and you are not ready to lose it. Toyagala mukwano ogwo gufe. Ate oba olaba ne mu nkola eno ya bulijjo oba olina mukwano gwo, otya nnyo okukola ekisobyo nti bw'awulira omukwano gwammwe guyinza okufa. Hadi Masihi Maud alayhi salaamu agamba nti omuntu asobola okukulaakulanya omukwano gwe ne Mukama Katonda ne guba munywevu nti tewali kiso kirina bwogi oba kitala kirina bwogi oba mbazzi erina bwogi obuyinza okutula okutema ne kutula omukwano ogwo wakati w'omuntu ne Katonda. Ye burhano obubonero bw'enkukulana. Hazrat Yusufu alayhi salaamu yalaba nti Katonda mukwano gwe, nyinza atya okukumpanya Katonda wange ti nange ndi mugasi yange eno? Tekisoboka. Kadhalika linusrifu anhu su'a, bwe tutyo nno bwe twataasa Yusufu obwononefu wal fahshaa, n'ebyobuwemu ebyambyone. Innahu min ibadina al-mukhlasin, kubanga ye yali mu balongo baweereza baffe abaatuukirira abeetoowaze abaatongozebwa. Mukhlis kitegeeza mu bangi uli n'abanga atongozaamu baloozeemu omuntu oba omu. N'olwekyo Hazrat Yusufu alayhi salaamu yali mu abo abalondemu. 26 incident eyo yaliwo biki ebyali in that incident. Wastabaka al-baba, bombi ne badduka okweyuna eri omulyango. Yusufu adduka afulume, omukazi amugoba amwesooke ku mulyango aggalewo, alunyweza oluggi. Wakuddati kamisuhu min duburi, Yusufu ali mu maaso, omukazi ava emabega, kakati ayagala kusika Yusufu amuzze emabega ye amwesooke wali kubi. In the process amukutte emabega w'essaati ye, essaati eyo eyulise. Wa alfa ya sayyidaha lada albab, bombi basisinkana nnyinimu ku mulyango. Ogenda okugulawo omulyango ewa nga ne nnyinimu
ayimiridde ku mulyango. qalat ma jazaau man arada biahlika suan, omukazi nayanguwa mangu okwekangabiriza, kale laba biwandeetera, mpeera ki ey'omuntu ayagala okukola ku mukazi wo ebyambyone ng'ebyo byabadde ayaganda okukola. illa an yusjana, okujjako ng'alina kusibwa busibwa, au adhabun alimu, oba okuweebwa ekibonezo ekikakali. Omukazi kakati yaafudde statement, ali ku presenting ensonga mu maaso ga bba nga yabadde victimu, yabadde alumbiddwa, so nga yemukuusa. aya 27 Yusufu n'agamba qala hiya rawadatni an nafsi, nedda sinze mbadde mwegwanyiza, ye yabadde ayagala okunkaka omukwano. Ono agamba nti ono yabadde agala okumukaka omukwano, ono agamba nti ono yabadde ayagala okunkaka omukwano. kakati embeera bwe ziba bwe zityo, wa shahida shahidu min ahliha, omuntu yava mu bantu b'oludda lw'omukyala ng'ensonga ezo zimaze okuwulikika. bannange mubadde mugamba mutya? Omu naawe obujulizi n'agamba okuva ku ludda lw'omukyala, in kana kamisuhu kudda min qubuli, tisaati ye bw'ebeera ng'eyulise mu maaso eno, fasadakat, omukyala kyagamba kituufu, wahuwa min alkadhibina, ono mulimba. kubanga oli bw'aba akulumbye, bwetaasa omutakula mu maaso. Uli akulumbye okwetaasaako kuba omutakula mu maaso, oba saati eyo gy'okwata ogezaako okukola ki? Okwetaasa. Bw'eba eyulika erina kuyulika mu maaso. aya 27 falamma raa kamisahu kudda min duburin, nyinimu bwe yakebera olugoye lw'omuvubuka nga saati eyulise mugongo, qala innahu min kaidukunna, yagaa nti nkitegedde, zino nkwe z'abakyala, inna kaidakunna azimu, kubanga enkwe zaabwe z'amaanyi. Abakazi balina obukodyo nti kano kakodyo ka mukazi ono yabadde yeegwanyiza eddensi, so si kuba nti ono omulenzi yabadde akoze eki? Amulumbye, kubanga bo balina obukodyo bw'amaanyi, obuzannyo bwabwe buyitirivu. aya 30 kino kirabika kwali kubikkulirwa Allah kwe yabikkulirwa Hadhati Yusufu alayhi salaam, ng'ebyo byonna biwedde. Yusufu arudhi an hadha, Yusufu ekyo tokifaako, tekisaana kutta mmeeme, ebyo biveeko. wastaghfiri li dhambiki, naye naawe omukyala saba okusonyiyiwa. Oba eno yinza okuba nga statement yali ng'eva mu nnyinimu, oba okubikkulirwa special kuva eri Mukama Katonda akakkanye Yusufu. innaki kunti min alkhatiin, mukyala gwe gw'obadde omusobya. oba nnyinimu yalaba n'asalawo ekyo, n'agamba nti kati ensonga nzitegedde, Yusufu oyo tomufaako, naye naawe obadde musobya. It could have been a family meeting, gaa nti gwe weenenye
badde musobya yagala kutuswaza yagala kuswaza famire ensonga neziba nga ziringa ezikomyawo ebisigalidde tujja kubiraba enkya. Salaamu alaikum.